أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد nkujjukiza nejjukiza ampuliriza muganda wange okwogeranga ku Allah, kutenderezanga Allah, okujjukiranga Allah mu mbeera zonna, mu byokulwanyisa Allah bye yatuwa, ebitayinaayo kyakulwanyisa kiyinza biwangula, abange teriyo kikulembera dhikirullah, kwogera ku Allah jalla jalaaluhu. Mu suratul Anfal aya yana mwembwe mbasirabidde bwe yali Allah ateekateeka abakkiriza bagende mu lutalo, ayina ebigambo bibiri bye yabasibirira. Yabaga nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mwekka abakkiriza abannamaddala abasiraamu, idha laqitum fi'atan, bwe musanganga akaseera akazibu ak'okusinkana kwammwe n'omulabe wammwe, ekisookera ddala fathbutu, munywerere ku Allah. Ekyokubiri wadhkurullaha kathira, muyitirize nnyo okwogera ku Allah, okumutenderezanga, okumujjukiranga, la'allakum tuflihun, lwe mujja okuwangula. Aya ginzigireyo mu bagenda mu lutalo, ogireete mu mbeera gye tulimu olwaleero. Tuyina kunywerera ku Allah jalla jalaaluhu mu mbeera zaffe zonna na kuyitiriza kumutendereza Allah lwe tujja okuwangula embeera yonna. Bangi tuli bagayaavu mu kwogera ku Allah ebitagambika, ne tuba balungi nnyo mu kwogera ku bantu ebitoogerekeka. Wallahi olunaku okujjako nga lisiti y'abantu gy'oyogeddeko togimanyi, so nga ate wallahi olunaku luzima n'ewiiki eggwako nga Allah tomwogeranga nako, tomutenderezanga nako. Ndooza kyekiseera buli muntu azze obujja obukkiriza bwe mu Allah tabaraka wa ta'ala, naddala ku kigambo kutendereza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Wallahi byonna bye tutunuulira bitegeeza kwogera ku Allah, byonna bye tuwulira bitegeeza kwogera ku Allah, byonna bye tula obulamu bwaffe bwonna ebibwetoolodde bitegeeza kwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala na kumutenderezanga. Just imagine akawuka akatasobola kulabibwa maaso, nsi eri ku bunkenke, olw'akawuka ko toyinza kulaba. Ekyamazima kyandibadde nti si kawuka, kawuka akatayogera, akatategeera, akatawulira, gw'olaba kabisobola, kayinza otutuusa ku mbeera kwe tuli. Emabega w'akawuka eriyo amaanyi abasinga ge tutataddeeko birowoozo. Leka oba oli awalla atuzuukuse na mbeera efaanana bw'eti, omuntu akkirize nti ensi eyina nnyiniyo, agitegeerera, agitegekera, agisobola mu buli mbeera. Teri yagenda gaggawala lugaggawala lugenda kulemerera Allah, teri yagenda geziwala lugeziwala lugenda kulemerera Allah,
teri agenda kutuuka mu kifo kya bukulembeze lutuuka luyinza kulemerera Allah tabaraka wa taala. Nabwe gutyo kyekiseera abakkiriza twekube mu mitima naddala mu mbeera efaanana bwetyo omuntu abeeko ebyokuyiga byajjayigamu mu mbeera eyeyongereza ku bukkiriza bwe wakati mu kwogera ku Allah n'okumutenderezanga ye security y'abakkiriza kuba buli lwe beekwata kutendereza Allah bongera okusembera okumpi ne Allah buli lwe basembera okumpi ne Allah jalla jalaalu bongera kusembera wala nabiyinza batuusaako bulabe. Aya nyingi nga Allah kyatulagira anamwe mu suratul Ahzab Allah tuga nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwenna bakakasa nti ddala muli bakkiriza udhkurullaha dhikran kathira muyitirize nnyo kutendereza Allah tabaraka wa taala. Kyekituufu Allah tumwogereko tutya tumutendereze tutya tumujjukire tutya olutendereza number 1 Qur'an. Abasinga obungi gye tutamanyi kusoma abasinga obungi gye tutawadde budde abasinga obungi gye tu eri wala nnyo naffe so nga buli lwono gisembeza mu bulamu bwo Allah agenda kusembeza emirembe mu bulamu bwo buli lwono gisembeza ewala mitawaana. Suratu Taha 24 Allah tugati waman a'rada an dhikri yenna ne balama Qur'an eyo anabulwa obudde bwayo yenna nagayalirira okuntenderezanga fa inna lahu ma'ishatan dhanka ajja kuwangalira mu bulamu nga bwakanyigo ku dunia. Allah tuganti wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma nejalizi kwangu bulamu bwe dunia buweddeko nayo Allah agenda muzuukizaayo nga muzibe. Allah muvunana Qur'an yamwangaliza mulamu bwakanyiga ebbanga lyamala ku dunia ne mukabuli Allah okumujja agenda kuzuukira muzibe. Qala rabbi lima hashartani a'ma ali wanjaga mulezi wange lwakinzuukidde muzibe ng'ebbanga linnamala mu nsi amaaso nagayina. Wala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha agenda kwanukulwa agambibwe nti bwotyo bwe wabuulirirwanga okwezza obujja mu ddiini bwe wabuulirirwanga okwezza obujja mu Qur'an fanasitaha n'obirekawo babigambiranga wakadhalika alyawma tunsa naawe olwaleero okuwanjagako tukulesewo wanjagiridde. Qur'an giwa obudda mpuliriza ye security yaffe teriyo kyabulabe kyonna kiyinza kutuuka kumukkiriza naddala nga Qur'an bayita bombi. Mu suratul Isra aya ndoza yana mutano bwe mbaserabidde Allah tugati wa idha qara'ta al-Qur'ana bwe weekwata kusoma Qur'ani ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah sawakati wona yenna kuinako obulabe Allah sawe ejjiji eritasobola kubuukibwa bulabe bwonna. Tuzze Qur'ani mbulamu bwaffe imma mbudde bwakumakya oba budde bwakawungeezi ofune wotuula Qur'ani weerwaneko atamanyi kugisoma. Wallahi bwe tunaabikwatanga bwe mbigamba teriyo kiyinza kulemerera Allah tabaraka wa taala kimulemerere nga niya kireese. Lutendereza namba 2 bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar n'ebirala. Mu bye tunaafuna singa tuneekumira ku Qur'ani n'ebigambo bino ekisookera ddala ma'iyatullah tujja kufuna okubeera kwaffe ne Allah tabaraka wa taala. Allah agenda kuyingira mu bulamu bwaffe. Ye aya ey'ekikumi mu suratul Baqara Allah mwatugambira nti fadhkuruni adhkur ntendereze nga munjogerenga ko mwekwate ku Qur'ani nja kuyingira mu nsonga zammwe. Washkuruli ekyokunnebaza temukisula muguluka mukyekwate wala takfurun muwangale nga muli bakkiriza abatali bakafiiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nasibirira Abdullah ibn Abbas bigambye nti ya gulam muvubuka ta'arrafillaha firraha wekumbire kumpi ne Allah mu mbeera yeyeddembe ya'rifka fi shiddati Allah tagenda kulekerera mu mbeera nkalubo yonna. Abanga Allah tuyitiriza okumutenderezanga teri yajja tuvunusa mbeera mwe tuli okujjako Allah si yalwalero yokka ebbanga lyonna taliyo si yalwalero yokka nembulamu obwasooka teri yatuvunusiza mbeera zikulembedde atali Allah jalla jalaaluhu. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار بسيره إلى يوم الدين kutendereza Allah wetutambulidde nabyo Allah byatusobozesezza wetufundiikiridde ebimu ku bye tunaafuna bwe tuneekwata kwogera ku Allah jalla jalaaluhu tukusuniddeyo kimu kibadde ki Allah agenda kuyingira mu nsonga zaffe bwe tunaayitiriza okumutenderezanga bwe tunaayitiriza okwekwata ku Qur'an ko n'ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah n'ebirala bwe tunabyekwatako Allah wakuyingira mu nsonga zaffe tabaraka wa ta'ala. Ensonga yaffe namba 2 mu bye tunaafuna singa tuneekwata ku kumwogerako Allah ku kumujjukiranga Allah ku kumutenderezanga Allah ajja kwanukula okusaba kwaffe. Yunus alayhi salamu amiru w'ekyennyanja kaseera kaali kazibu ko toyinza geraageranya kuke tuli mu lwaleero wabula kino kikulu nnyo. Yunus alayhi salamu ng'ekyennyanja kimumiza ali mu lubuto lwakyo munda yatambuza ebirowoozo bye embeera mwendi ddala Allah namunyizizza ki yeekuba mu ttooki naye naasanga ng'akaseera akazibu mu bulamu bwe nga ye oba ekyalo oba eggwanga oba ensi nga tetunnawanjaga muntu kinnoomu nawanjaga gundi atuyambe eggwanga terinnakola litya ekiteekwa okusooka okukolebwa ffenna kwekuba mu ttooki ey'awamu. Nsobi ki wakati waffe n'omutonzi waffe embeera alyoka agifaananye bw'ati. Yali Yunus alayhi salam kyekyasooka omujja mu birowoozo era bwe yazula ka black spot wekaali kwe kuteekayo okusaba kweri Allah tabaraka wa ta'ala ng'olusaba lwa Yunus weewuunye saba tuwe entegeera ey'abakkiriza ya rabbi teyasaba Allah nti nsaba llo nzije mu lubuto lw'ekyennyanja Allahumma yateekayo okwenenya bwenenya mu bigambo ebigamba nti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Yayongera okukkatiriza ekigambo ekiraga obukkiriza bw'omukkiriza mu busiraamu ekigambo ekiraga obusiraamu bw'omusiraamu ekya la ilaha illallah kankikusibirire nga bwe nkyesibirira abange tetubijja ku mimwa ebigambo ebigamba nti la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh-dhalimin. Ensobi yaffe twongedde Allah okukkiriza nti gwe mutuufu ateekwa okusinzibwa awatali kirala kyonna kiteekwa kusinzibwa. Inna kunna minadh-dhalimin. Akanyambere gakanyola bikyake tulimu Allah buli az'amaanyi bwaffe tubutegedde katwetereze Allah. Byali bigambo bya Yunus alayhi salam byendabanga n'olwaliro bisaana bibe ebigambo byaffe wabula bijja tukolera amakulu nga ddala naffe entegeera efaanana eya Yunusu nga yali amaze okuzuula ekizibu we kiri n'ensobi weeri. Tusooke tuzuule ensobi yaffe wallahi tubyogera tetubirumamu obwenzi buyitiridde tewaliwo atakimanyi tubyogera tetubirumamu buli az'amaanyi tekyogerekeka buli az'amaanyi omuzadde ali az'amaanyi omwana takyalina nsonyi kuli az'amaanyi muzadde bakulembeze tukaaba bakaabe nga n'abakulembeze bakaaba be bakulembera. Allahumma lakal hamdu. Bangi olwaleero baseeka kungulu tuli basiraamu nga munda tuli banoonya ba duniya twekube mu ttooki twogere ebigambo biri ebigambo nti la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh-dhalimin nga buli akyogera alaba ensobi we yavudde eyiye Allah atuvunaana okutuuka ku bulumi bwe tulimu olwaleero obubunye ensi yonna. Ekyatututteyo tekibadde ekyo yadde nakyo tukijjeeyo. Yunus alayhi salam bwawanjagira Allah ng'embeera ekalubye wakati mu kumwetondera Allah tuga nti falawula annahu kaana minal musabbihin singa teyali mu bantenderezanga ennyo nga tannafuna mitawaana egyo la labitha fi batunihi mu lubuto lw'ekyennyanja sandi mugjeemu nandirumuleseemu ila yaumi yub'athun okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Naffe tuyitiriza okutendereza Allah oba baganda baffe ababadde batendereza Allah ng'akawuka Allah tannakaleeta mutuyambe mmwe muba muwanjagira Allah mu bigambo bya Yunus alayhi salam Allah anaatwanukula ng'ayisiza kumutendereza kwammwe kuli oba oliawo okwaffe okw'olwaleero okujjukidde obujjukizi ng'embeera emaze ekkaluba kuyinza obutatwanukuza
Allah yanukula omutendereza we yenna embeera weebeekalubidde nga Allah ayisiza kumutendereza kuli kwabaddengako mu mbeera etabadde nnyo na mitawaana. Abange tetuyinaawo kagaapu ke tuteekwa kubeera wala na Allah tabaraka wa taala, na bwe gutyo tetuyinaawo kaseera ke tuteekwa kwonoona nga tetutendererezaamu muko Allah tabaraka wa taala. Kigambo kyange ekiwunzika, abange tusiramuke. Iyo oyagala tunga tetuli basiraamu, nyinza okukyogera bwe nti wallahi bangi tetuli basiraamu nga bwe tufaanana. Kyekituufu nga mmaliza aya gye tumaliriza nayo, Allah jalla jalaaluhu ekigambo siramuka Allah akigamba nabbi we Ibrahimu alayhi salam mu aya ey'ekikumi mu suratul Baqara. Allah tuga nti idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahimu waliwo akaseera Allah we yamugambira nti Ibrahimu siramuka. Abange bwe ekigambo siramuka Allah bw'akigamba Ibrahimu mu nsi wabaayo atasaana kigamba. Dukuturu gundi yetasaana tukimugambe, imaamu gundi yetakisaana. Bwe kiba nga kigambiddwa Ibrahimu alayhi salam, naffe tusaana tukyegambenga. Mukyala akigambe bba, omwami akigambe mukyala we, imaamu akigamba abasiraamu bakigambe imaamu, abatuuze abakulemberwa akigambe omukulembeze waabwe, abakozi bakigambe mukama waabwe, akozesa akigambe bakozesa. Aslim, abange tusiramuke. Wallahi bangi tuli basiraamu manya ng'enzikiriza si nsiraamu, ng'entegeera si nsiraamu, ng'endaba si nsiraamu. Buvunaanyizibwa bwonnange okusiraamula embeera yonna etwetoolodde okuvira ddala ku ntegeera. Tuwangale n'entegeera ensiraamu, tuwangale n'endaba ensiraamu, n'environment yonna tugisiraamula. Omuntu awangale nga musajja musiraamu. Oba oli awo banne gwe bajulira nti Eriyasi musajja musiraamu, Sumaya mukyala musiraamu, ni wallahi olwaleero naffe kennyini oyinza okutya okuyimirira ku busiraamu bwo. Tusiramuke. Fal islam ekiyitibwa busiraamu ampuliriza empagi ziri 5, bal anaayingira mu busiraamu empagi gyabwa obudde esookera ddala ye ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tuzeeyo edduniya eno na byonna ebigikwatako erinnyini byo Allah tabaraka wa taala. Oleke kulumwa mutwe lwa nsonga yonna nga nnyini nsi waali. Abanga ani ayinza okunoonya ennyumba epangisibwa najja agizula n'atanoonya landiroodi? Amanyi nti bakkiriziganya ne landiroodi ennyumba eno abaagifunye. Ayagala emmoroka ya imaamu kyeyune takonkona mmoroka era temukooya, anoonya kyeyune. Bwe bakkiriziganya yamuwa ekisumuzo kyayo. Naffe tunoonye ennyini nsi tukkiriziganye naye yajja okutuwa ebisumuzo by'edduniya. Ffe twasala otutunke n'edduniya, kyova olaba etukoze byetukoze. Gyesonyiwe kakkana, tusiramuke tudde eri Allah tabaraka wa taala. Oludda olukkiriza nti Allah yennyini byonna, tetuyina bwe tujja kuwangula mbeera yonna nga Allah tetuli naye, nga Allah tutadde tabaraka wa taala. Tusiramuka mpuliriza ekigambo ky'oluzungu nga bannyonnyola obusiraamu. Oba oli awo basinga ndowooza gye tunaayitira bitegeera. Bwe babuuza nti what is Islam, baga nti Islam is the total submission to the will of Allah. Islam kukwata toto ya bulamu bwo yonna, ya kawuka kaze, ya byanfuna bigotanye, ya byabulamu bifaananye bitya, ya byabufuzi bikoze bitya. Total submission to the will of Allah. Byonna bikwata mu mbeera ya toto ne tubisubmitinga eri Allah tabaraka wa taala, ne tukkiriza nti asalawo ekisembayo ku mbeera yonna. Allah ateekateeka buli kyonna kye tumanyi ne bye tutamanyi. Allah tabaraka wa taala, siramule enzikiriza yo nsiramule yange, siramule endaba yo nsiramule yange, siramule empangala yo nsiramule yange. Mu dunia tetugenda kusanga mutawana gonna, nyini nsi Allah teri kiyinza mulemerera tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان
وعلي وعن سائر صحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام الأسقام. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام